Obunkenke mu kibuga wakati poliisi ezzeemu okusiiwuuka empisa bwe wandagaza amasasi ne tear gas mu bawagizi ba National Unity Platform ababadde bawerekeddeko Rob Joel Ssenyonyi ng'agenze okukiika embuga. Olunaku olwaleero tear gas anyoose. Amazima gali nti Joel Ssenyonyi ayina enjawulo ku Mathias Mpuuga. Oli yasibanga masuuti, ono waabikolwa. Njagala oba oli awo tukube tooki mu biki ebibaddewo. Kabadde kayisiŋŋanyo, kabadde kaseera ka bunkenke ng'omukulu agenda e Bulange Mmengo gye bagulidde emijoozi egya Kabaka's birthday run. Byonna ngenda beera nga mbikutuusaako mu ngeri y'emu. Omukulu amanyiddwa nga Alex Waiso Mufumbiro azzeemu okubeera ng'ayambalira Mpuuga n'amugamba gwe oyagala kuddamu kuzimba DP block mu NUP naye togenda kubeera ng'obikola mu kibiina kya Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo akubiddwa amasasi Nafiirawo. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Ebigambo bingi oba olyawo bye tugenda maaso n'okuba nga tutunulako olunaku olwaleero. Sipiika Anita Amongi ayanukudde ekibiina kya NUP ku bbaluwa gye kyawandiise nga kitegeeza Parliamentary nti omukulu amanyiddwa nga Mpuuga takyali komishona. Eno mu NUP tetumubala nga komishona. Anita Amongi azzeemu n'ayanukula mu bukambwe kyokka ne NUP ebadde yakabifuna neewandiika ebbaluwa eraga nti gwe twakutegeera toyagala kujja Mpuuga mu kifo ekyo olw'ensonga mulyake munno. Ebbaluwa zonna nzikuleetedde ogenda kubeera ng'ozootabuliro. Ampuliriza byonna nga bigenda maaso njagala tubeeko oba oliawo we tutambuliza ensonga olunaku olwaleero. Mbikuleetedde bingi ky'olina okukola kuwa vidiyo yaffe like muganda wange. Buli wawa vidiyo like kigiyamba okutambula n'etuuka ne ku mulala. Ate gwanyumiddwa nga bye tukola obyagala genda maaso n'okuba nga osubscribinga nga wakatwegattako gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga olaba channel eno subscribinga. Njagala kutandika n'akagambo akanyumidde. Mbadde nzija ku mpewo nina posti ya Honorable Zaake gye nsomye. Agenze maaso n'okubeera nga awandiika kanyumidde. Agambye bw'ati Zaake agambye nti Honorable Zaake awandiise n'agamba naye kyonna kye nakola Parliamentary eyo demifia Ssaabazogganyi nti kyonna kye nakola Parliamentary eyo amazima gali nti batya Ssaabazogganyi. Jjukira Zaake yayita Ssaabazogganyi. Kale njagala n'eyo ensonga tusooke tugikwate tugize ebbali. Ampuliriza leka tuwolekere ebigambo olunaku olwaleero ebadde embeera ya mberebeze. Ampuliriza omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi kabadde kaseera oba oliawo akazibu ddala nnyo okuyita mu kibuga Kampala. Abadde ayolekera embuga gye bagenze maaso n'okubeera nga bakiika. Ffenna tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka waliyo emisinde egitegekeddwa egimanyiddwa nga Kabaka's birthday run. Ampuliriza Joel Ssenyonyi ng'akulembeddemu ttiimu ebadde egobererwa omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya nga ye Secretary General bakutte ekkubo ne boolekera. Mpuliriza mbadde njagala katono nnyo tulabe embeera ebaddewo nga Joel Ssenyonyi agenda e Bulange. Katulabe embeera ebaddewo tear gas anyoose amasasi ne ganyooka wabula finally bamaze ne batuuka e Bulange. Katusooke tulabe embeera ebaddewo mu kkubo oba oliawo tusobole okuba nga tweyongerayo. Yes, tear gas atandise. Tear gas atandise. Tear gas atandise. Tear gas atandise gwe yakatuuka. Tear gas atandise. Tear gas. Huyo we mukulu yengezaako. Abasajja bali mu tukuba tear gas. Abasajja tebagala tugende Mmengo. Abasajja tebagala tugende Mmengo. Tear gas atandise. Abasajja tebagala tugende Mmengo. Tear gas atandise. Ekyo kyoli mu kulaba akaseera kano wuuyo. Gwe muganda wange yekumidde ku Lugiro TV. Oh, abasajja tebagala tugende Mmengo. Embeera
bwe badde mu kkuba mpuliriza nga bagaana omukulu Joel Ssenyonyi oboolyawo babadde bagezaako okubeera nga bamugaana okutuuka embuga nga bulijjo poliisi esiiwuuka ng'empisa ebiyisayisa ne bijyetimba ebbula ne bamera emisuwa egitalina kugamba na buva wegivudde. Njagala kubeera nga nkwongerayo olunaku olw'eggulo zaabadde ssaawa 4 omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yagenze mu maaso n'okuba nga ateekawo press conference mwe yagenze mu maaso n'okuba nga annyonnyolera oba olyawo ebigenda mu maaso. Wabula njagala tusooke tumanye oba tutegeere nti mu kiseera bano we baateerawo embeera ey'okuyuza ekibiina kya NUP baawa omwaganya aba PLU aba Patriotic League of Uganda ogenda e Masaka ne beegiriisa ng'ekigotte entula. Sigamba nti e Masaka ab'e Masaka bawagira MK no, kubanga abantu babasomba okuva mu bitundu bya Greater Masaka yenna. Mpuliriza naye nga kimaze okuteekebwawo bano abakulu kakati mu kiseera kino ng'ebintu bya Mpuuga bigenda biggwako bigenda bifuuka olufumo bannayuganda bagenda babyerabira. Mpuuga yakomyewo mu mawulire ng'ekimukomezaawo kwe kumanyira okujeregerera okukakkanya n'okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyagamba ggwanga. Mu bimu ku bigambo Mpuuga bye yayogedde yategeezezza nti asaasira Bobi Wine asaasira pulezidenti we Kyagulanyi kubanga alwanye okulaba ng'ayonoona erinnya lye mbw'alaga ensi mbu ye Mpuuga muli wanguzi naye ensi teyina kikwegama tesobodde kubanga emuwuliriza era eraba nga Bobi Wine byayogera bya bulimba ku Mpuuga byabadde bigambo bya Mpuuga. Njagala tusooke tulabe ku bigambo bino katono nnyo bwe tukomawo omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro amwanukudde. Biki byamwanukudde tugenda kubeera nga oba olyawo nabyo tubiwulira tusobole okuba nga tumanya nti oba olyawo NUPC ya muniino. Lwaki mwabamusinkana temubuuzo bali yansinkanyeko naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku bitimbagano okunyimbe press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyo bwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Ye mukulu amanyiddwa nga Mpuuga wabula katufune Alex Waiswa Mufumbiro ayina bigambo byamugambye and indeed ndowooza nti Alex Waiswa Mufumbiro man ono gayi mugezi akwanukula nga muggwe kwegamba mu nsobiizo mwajja byakwanukula naye kye kyatuuka kuba n'abasajja kozi twali tulowooza nti Mpuuga basajja bagezi, twali tulowooza nti balooya ba kitalo, twali tulowooza nti basajja abalina empisa era abaakuzibwa Buganda nga tulowooza nti oba olyawo balina n'akafansonyi ne bamaze otulaga nti asobola okukanula amaaso mu kamera n'asinziiraawo mu lujjudde nga n'ayonka omutaakiraba nti alimba omusajja n'alimba. Ebimu ku byalimbye ne bitugenda kubiraba wabula katulabe ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro nga yanukula obulimba bwa Mpuuga. Fe tetunamugobako mu kibiina, ekibiina tekinamugobako memba wa kibiina, deputy president w'ekibiina, so olaba alandagana okugenda eyo ekyo kikulage nti ate balina omwoyo omubi gwe bateekateeka naye kirungi ffe ng'obukulembeze tubali mu maaso. Aba NUP era bakalina ebigambibwa nti balina buyinza bujjayo kamisona wa Parliament. So bino byazaayogera gw'olabyawo tabadde Mpuuga, abadde Anita Among kubanga Mpuuga kati ayagala kubeera mukozi wa Anita Among. Mufumbira wakanyiza nebyogeddwa Mpuuga nti obukulembeze bwa NUP bulemeddwa okutunulira ensonga ezirimu eggumba naddala mu kiseera ng'omukulembeze w'ekibiina ki NRM kye bavuganya ayongera okwenyweza. Egyo mize gy'abantu abawangalidde mu DP, egyo mize gy'abantu abawangalidde mu DP okwonoona gye bava, okwonoona abababudamizza, era ogwo omuze tubadde tugumusuubiramu nefe tumulinze. Ate wabanga ayagala ajje wano, lwaki tazze wano ajje kibiina kimulinze n'emikono ebiri. Kkiriza nga n'asoma ebintu ebikyamu ate mu ekibiina tekigobangako mwami Mpuuga. Nze ndowoozezza nti yabikwata bubi. Ndowooza ekikolwa kye yakola kye kyamukanze nti yagobwa.
netanagobwa mu kibiina. Kibiina kino kya bannamateeka abakukunavu ekimala abamanyi okugagoberera n'okukola ekituufu. Ekibiina kyamusaba ensonga fempuga n'ensonga y'entono nnyo ya miliyoni ebi ze yatwala ku bannayuganda mu nkola y'ekikujjukujju. Y'ensonga yokka gye tulina naye, era tukakasa nti bw'atuukiriza ensonga eno ffe tuli wiiringi okutambula wamu naye mu nsonga y'otereza eggwanga Uganda. Tetusobola gaba kye tutalina. Nnyumiddwa nnyo leero ng'agamba nti founder wa NUP, ate nga jjo ly'abalamu bwe yali ku CBS yagamba nti kibiina kiri kya famire. Kati ye Wambogo banaye mukebere omukama wange oyo ayinza okuba alinawo kati obuzibu ku bwongo, kubanga yagamba kibiina kyaki, naye kati yagambye founder wa member ya founding ate kibiina ekya famire. Beba abasajja be mbadde mulowooza nti bamaanyi naye nga basaazisaazi wa Museveni, era mukozi wa Museveni ndowooza kati, kubanga ekibiina ekyakuwa obuyinza bw'ogaana okukigondera kitegeeza olina awalala ojja amaanyi. Ffe tetumulinaako obuzibu na kutukakanya balowooza nti alina okukakanya, kuba buvunaanyizibwa bwe ng'omukulembeze mu kibiina okulambika abantu mu ngeri gye balina okweyisaamu. Naye naye akkirize wakati mu kulinda obuvunaanyizibwa bwe atwale obuvunaanyizibwa awulirize ekibiina kye kimugamba, azeeyo ssente z'abandi ate yeetondere bannayuganda. Muki Mpuuga tabangako kintu kyonna okugyako NUP emufudde kyali, tabangako kintu kyonna mu kibiina. Nze nali boss we mu DP ebyaddala, yali MP nga nze ndi deputy spokesperson mu kibiina, mba boss we nga bwe ndi kati, naye bwe nali mu NUP mu DP nga talina kifo kyonna wadde ku kyalo. N'okumuyingiza mu DP yagira ku mavivi ng'asaba kaadi ya bwa member of parliament, era ne tugimuwa. Kakati bw'abanga obwa lopu oba deputy president, ekyokubiri babadde beemanyiza opposition, ate ffe tukolera agenda mu buyinza. Talina experience gy'alina ku opposition, kubanga era government evangako. Ffe obuvunaanyizibwa bwaffe bwa kuliberatinga Uganda, naye bo basazeewo batule ne Museveni bagabane ebitiribuusa ku lwa bannayuganda. So tumugamba ekintu kimu, emiliyoni 5 ze walya zaali ssente nkaafu zizeeyo. Kirage bannayuganda empisa ze, endowooza ye n'entegeera ye. Ekyo si kyaffe bannayuganda, ekyo bamutunuulire, kubanga mu lukuŋŋaana olwo lwennyini agambye tebamuyitangako mu lukiiko lwonna. Alabika ayagala lukiiko lwa muntu, tayagala lukiiko lw'abantu. N'ekyokubiri ajje mu lukiiko abagambe ki? Nti nabba, nti nafumita oluwombo lwa bannansi. Kuba ffe ekibiina yatwetondera era tetumulinaako musango, naye twagala yeetondera abangi. Be yatuwuddisa nti agenze gamba mukyala we, ffe tulinza amale okugamba mukyala we nti yabbe 5 n'abaana be mu kiiko mu sitting room, ajja agambe bannayuganda. Ndoza kikyamukalubiriza kyewaka. Mpuuga naddibanga alina n'ebifettefette mu matu, kakati okuwulira amazima kigenda kumutwalira ebbanga. Mukama abanswa mufumbiro akuba alinga bidongo by'abalokole, akuba asinga n'ekisipi baaba. Kale njagala kubeera nga nkwongerayo. Munnamawulire yabuuzizza Mpuuga n'amubuuza nti ate essente ze bakuvunaana mu kibiina. Omusajja ekibuuzo akyebalama. Omusajja tayagala na boogere ku nsonga za ssente obukadde 5. Mpuuga yamugambye gw'olaba tuli ku same page nze naawe. Ekibuuzo kyabadde nti ssente ozoogerako ki ekibiina ze kigamba? Omukulu yalandukidde mu bitiibwa. Mpuuga twagala kugamba nti ekitiibwa kyo kiweewaanisa, simanya bakikuwa oyina emyaka 21. Amazima tubeere bantu oboolyawo abantu abategeera aba reasoninga. Mpuuga gw'owulira nga weepima mu kitiibwa kya Kyagulanyi, kale bakikuwa ddala. We tubeera nga tuli ku minzaani, gwe Mpuuga ng'osaze okuva e Masaka, olina we bakumanyi okutuuka e Tanzania. Njagala oboolyawo atuwulire akatambi ka mukulu Mpuuga nga bamubuuza ebibuuzo. Bamubuuza nguzi gye yalya alandukira mu bitiibwa. Oli mulalu, ebitiibwa ffe bye tuwagala. Twagala bukulembeze bulungi na kuva mu ngalo za mulabe sitaani. Dikiteeta atufutubaddeko, anuunya omusaayi gw'abaana baffe, asse enkuyanja y'abannayuganda. Bobi Wine gwagamba nti ateekeddwa okudda ebbali.
oyo gwagamba nti yamazeeko Uganda emirembe gwe twagala okuva mu buyinza temutunyumiza bitiibwa. Kino ekiseera si kyakuwa kitiibwa bitiibwa, nedda mwewe ekitiibwa tubawe ebitiibwa. Bobi Wine yabagamba ne bw'aba yetumuyiseemu eggaali nga yakoze ebyekigwagwa. Gwe bw'oba okoze ebyekigwagwa Brad totusuubira okuyisa obulungi, tujja kukwata layini. Ebyo byo tubibabuulira, eby'obuntu tujja bize ebbali tubakwate layini. Ago mazima. Njagala tufune akatambi kono omusajja ng'alagira ddala ekisooka amanyiira, ayogera yenna ne body language ekulaga nti tewali kitiibwa. Ekibiina kirabira ddala nga kiringa ekitalina lugendo, kyokka kye kyamuyamba okujja mu Parliament. Baali babagobye bano bonna, kaffennyerwe bonna nga bagobye. Katufune ebigambo bye nga bwe yennyinyimbwa n'amaaso agali mu bugaalubindi. Kyenkola kati ndi ku page kinaawe. Ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo. Oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kye yampa alina obusaasizi bwange. Simanyi gwammwe gy'ova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire, naye nange sajjuza foomu. Nyinimu yasiima, bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21. N'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna, naye kirumya abantu abamu omutwe. Simanyi kyabbakolera ate kisobola kizaayo wa nyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo, naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sisobola mwegaana. Kansubire nti nomusobodde okutegeera n'okuwulira ebigambo bye, wabula njagala mumanye nti nno ebimu ku bintu oba olyawo ebibuzaabuza. Mpuuga tolowooza nti osobola okufuuka ecupa eya bbulaaka. Ekyo tokisuubira mu NUP. NUP erina ebintu 2-3 bye yakola. Ekisooka ensi NUP Bobi Wine yakkiriza buli muntu ategeere n'atubuusa. Bwe yatubuusa ne tujjukira nti internet Mukama yagireetanga mukisa. Twongere okubeera nga tubuusa abatabuuse. Ife abategedde tutegeeze abatategedde. Ecupa eya bbulaaka bw'ogiteekamu amazzi ekulaga nti yo ya bbulaaka. Bw'oteekamu amata ekulaga nti ya bbulaaka. Bw'oteekamu omubisi gw'enjuki yeesigala ya bbulaaka. Mpuuga tebakulima nti nojja kubeera mu NUP okoleremu kasasiro, okoleremu amazambi, okoleremu ebitagasa, ebitali byansa, ebitakuweesa kitiibwa, osigale ng'oli kirini. NUP cupa njeru nti buli kyoteekamu eraga kiri munda si kiri bweru. Ebyo bye mweteekesako simayiro kungulu naye nga muli mu kulyamu bannayuganda nku, bye mweteekesako simayiro naye nga muli mu kuwaayo bannayuganda, mwe musayininga ne ku mpapulo oba olyawo ezibattisa, mwe mwekobaana n'omulabe sitaani, musaanyeewo eggwanga. Obusiru bw'enjoka etta nnyiniyo nayo ng'egenda kufa. Muli mu Uganda mugiwadde omusajja agidibage naye nga nammwe mwe muli, abaana bammwe mwe bazaaliddwa ate mwe bagenda okubeera. Kati lwaki tugamba nti buno busiru bwa njoka? Tufune akatambi kano. Otyo owekitiibwa Amasasi Mpuuga otwadde ku byokola mu kisiibo kino, ate ne data tumulina kuba pono takyalabikirako ddala kuva lwe twayingira Ramadan. Obudde n'otegeeza eggwanga nga bw'otagenda kuva mu NUP ekibiina kye watandika. Ye NUP tojja kugivaamu, ogenda kutandika NUP block nga bw'eri enkola yammwe. Naye nga tonnatandika NUP block olina by'olina okumanya nti mu NUP togenda kwefuulira mu cupa nzirugavu. Ecupa enzirugavu buli kyoyiwamu esigala eraga black. Bw'oteekamu amata eraga black, bw'oteekamu paraffin esigala eraga black, bw'oteekamu omubisi gw'enjuki yo esigala eraga black. Mu NUP tebigenda kukola. Mu NUP bw'obeera wa red oba wa red tebagenda kukuyiwangamu yellow bakuyiwengemu green gwosigale ng'olaga red. Nedda, mu NUP obeera wa red lubeerera. Ekyo olina okukimanya nga tonnaba kulemera mu kibiina ky'Abannayuganda ekyatandikibwawo ku maanyi g'abantu. Ensonga endala, weefudde ennyama ya mbizzi ow'ekitiibwa n'onsonyiwa okwogera ku mbizzi nga tuli mu kisiibo, naye ekintu ky'ogezaako okukola weefudde nga nnyama ya mbizzi, kuba ennyama y'embizzi yeesiika yokka, teweetaaga butto kugisiika. Kati ky'oli mu kukola, gwe wagenda ku CBS n'oyokya okumala essaawa ezi
2 n'otegeeza eggwanga Uganda nti NUP kibiina ky'abasiyazi, nti NUP kibiina kya famire, nti NUP kibiina ky'abataasoma, nti NUP kibiina ky'abavumi, nti era NUP kibiina ky'abakulembeze ebimererezi era ebitategeera. Ebyo byali bigambo byo ow'ekitiibwa. Kakati essaawa y'emu olemedde mu kibiina ky'abatategeera. Abaffe fe abagamba oba fe abateesa, lwaki togende Mengo ne bakukolera ekibiina ky'abategeevu? Ye abaffe NUP bwe kiba nti kibiina kya famire, gwe toyina famire, lwaki togenda famire yo ne kutandikira ekibiina ky'ebyobufuzi? Ate era kusibye soko bayo n'otegeeza eggwanga nti gw'olina emisiri gy'emmwanyi era wayongerako n'emirala, simanyi kitaawe yazikulekera emmwanyi era n'oyongerako, era n'ogamba nti gwatandika n'amasomero edda, simanyi dattamanyi nga tonayingira byabufuzi. Abaffe emisiri gyavuddeyo, amasomero bagookeza, kitogenda mu masomero go, kitogenda mu misiri gye gy'emmwanyi kitaawe gye yakulekera, n'ova mu kibiina ky'abantu. Kale nno ow'ekitiibwa tukusaba n'obumbefu obw'ekitalo nti olala bw'obanga tonafuuwa nga tonagenda kusibyesi kufuuwafuuwa, osooka nga n'owuliriza empewo ezaawa, empewo ezaawa, embuyaga ezaawa nga tonafuuwa. Kati gwagenda n'ofuuwa ne weerabira nti embuyaga eri mu kuzza eri abantu, eri NUP ekibiina ky'abantu. Kati essaawa eno y'ensonga lwaki tukutaagulataagula. Ekibiina ojja kukiremeramu naye ojja kugoberera ebirina okugobererwa mu NUP. Ffe tetusonyiwa. Njagala ne kano nako tukalabe tukajjewo tuyingire emboozi Semaboozi ampuliriza. Waliwo amasasi aganyoose ekiro ekikeesezza leero e Busia, era nga waliwo omusuubuzi eyalumbiddwa n'akubibwa amasasi. Eyo y'ensi. Mu sipeesi ya mwezi gumu bakubye abasuubuzi abawera 3 mu kitundu kino eky'ebusiya. Kale emboozi eno njagala tugirabe. Yakwatiddwa NTV kitalo nnyo, omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Katusooke tugirabe then tuwolekere ebigambo bya Katikkiro byawerekereza oba olyawo abakulu okuva mu NUP na ssente mmeka ze baguza emijoozi egya Kabakazi birthday run. Mu ngeri emu Katikkiro mwategeereza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awaddembe okwegazaanyiza mu lubiri olw'empologoma ya Buganda, naye nga wabaddewo n'okwekaza okuva eri Katikkiro ng'ebigambo abyogera si bya simbalaala. Njagala tusooke tulabe eggulire lino ery'amasasi bwe tuvaayo. Aya mofaya kigambibwa nti ku ssaawa emu n'ekitundu ez'akawungezi kajjo omusuubuzi amanyiddwa nga Rashid Kizza yakubiddwa amasasi abazigwa batanategerekeka nga bano bamumizizza omusu era ne bamubbako ensawo eyabaddemu ssente. Eribadde erimu ku mutima tazeemu ddala. Nga simanyi oba musajja mubi. Akaseera katono mbulira baasa mwana muvuko oyo. Nalebeddwa Muganda wange. Abampulidde nga nkuba enduulu nga mpita Rashid. Abampulidde bampagira. Nengamba Shidi tofa tugenda tuuka. Laba we tuwata okutuuka batya okupaka ne tusanga emmotoka y'abasirikale. Nengamba polisi banaye mutuyamba omusajja wuna afa. Bangambye tambula ogende ku Red Cross. Okusinziira ku batuuze, Rashid abadde awola nsimbi mu kitundu kino. Kati nayingira mu mambo ya banki etandika nabira agent wa banki. The moment webera muntu wa banki nabira nga ina sente nga yakola ki. Naye ka the moment bw'omutuukirako nga kuwa sente. I'm sure omuntu yakoze kintu ekyo abadde nga amubanja. Wabula batuuze mu kitundu bagamba nti obubbi bususse mu kafo akamanyiddwa nga Sofia. Abaana bana emyaka 16 okudda wansi. Abaana batambula majambiya. Naye omwana bwe omukola mutwala ku polisi emutta nti akyali mwana mutakirizibwa kukola ki okusibibwa. Ale bamutwala watu ne bamusiba abeerawo olunaku 3-4 ku polisi wiiki 2 ate abeerawo akomyewo ate ng'esikodi ekola ki kati simanyi gavumenti n'atuyamba etya n'abaana bano abato abasusse mu bubbi. Tweyongeremu okulabika nti essaawa zino Busia mu butuufu tetuli bulungi okwekuuma. Omubaka w'omukulembeze mu disitulikiti y'e Busia Michael Kibwika ategeeza nti batandise omuyiggo gw'abazigu bano. Nenda okusaba public cooperating and security nga bakola investigations okutuwa information yona esobola okutulidinga kwekyo waire nga tuli kunayo, but we need
more information leading us okufuna ekintu ekituufu kye twetaaga. Omuntu wennyini we bamukubidde tukakasa nti waliwo kamera zaabwe kati ffe tubalekedde ekyo batuwe evidence eyo oluvannyuma kyenyinza bwetyo bwe yafaananye mu bitundu by'e Busia. Njagala kubeera nga tuvaawo olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi akulembeddemu ttiimu okuva mu NUP, ababaka okuva mu NUP ng'ekibiina oba oliawo ekisinga obunene mu ggwanga Uganda oba ekiddirira ekibiina ekiri mu buyinza. Olunaku olwaleero boolekedde embuga era ng'okusinziira ku ebyo bye tusobodde okuba nga tukubako amaaso kati omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi atuukidde mu bitiibwa Emmengo, atuukidde mu bitiibwa mu Mizira, geeti zigguddwa katono n'okumenyeka zimenyeke. Mpuliriza gwe bwe nagamba nti oli mu kukakkanya National Unity Platform okootakoota mu Galumonde. National Unity Platform ekolebwa bannansi. Bw'olisala emitima gy'abannansi n'ogijjamu Kyagulanyi Ssentamu ojja kuba naye Kyagulanyi omumaze amaanyi. Emu ku nsobi ze mukola abalwana Bobi Wine, mulwana Bobi Wine ne mwerabidde kyekiwaniridde Bobi Wine. Olina kusooka kutema nkonge wansi oba oliawo olyoke osuule Bobi Wine. Naye nga Bobi Wine akyali n'abantu tokimanyi muguze abantu b'omu diasporawo abasajja babayiyeemu ssente. Abaana bali mu diaspora, abaana abamu balya ssente nga baliwo kunafuya ate bannaabwe. Bwe balaba abaagala enkyukakyuka ng'ate balwanyise. Oli ku mawanga gy'oli naawe toyagalayo kyokka ate olwanyisa banno be muli nabo ku mawanga abatakabana musobole okuba nga mudde ewaka mu bulungi ate bw'olwana. Wabaaki gwe olina ekikyamu ku mutwe oli bweru wa ggwanga gwe kyogamba teweegomba kubeera mu nsi yo ng'abeeyo be bava eyo bajje bakole Uganda. Gw'oyagala nnyo okulomba gy'oli mubeere siriasi bantu mmwe. Okay, omukulu akutte ekkubo n'agendayo wabula mbadde njagala tutunuulire embeera ebaddewo nzikiriza tugirabe nga sitaddemu kigambo kyange kigambo ku kigambo tusobole okuba nga tuvaawo tugenda giraba lumu nga soogedde then nzije tuwolekere ebbaluwa ebbiri ezireese obunkenke. Jukira NUP yawandise ebbaluwa n'egisindika mu Parliament Anita Mongi n'agaana n'akomyawo ebbaluwa nga giweereza NUP abaffe NUP ezzeemu emwanukudde Anita Mongi ku nsonga za mpuuga byonna tobisubwa mbirina mu programu y'olunaku olwaleero. Yes, the time we tried here before was quite chaotic. That very, very, very difficult time. Yes, it was. tugikyusamuko sobole okusinkana ekitiibwa Katikkiro. Mu nsonga zino enkulu twagala okwebaza olw'okufiisa ayakadde
n'otusinkana ttiimu yonna nga bwe tuzze. Maybe kansooke njanjule ekitiibwa Secretary General ababaka abali wano ffenna tuyimuke banjule bulungi. Kantandikire saidi eno Oweekitiibwa Francis Katabaazi okuva e Kalungu, Oweekitiibwa Susan Mugabi kuva e Buvuma, oyo muzoganya omumanyi nnyo, oyo musajjawo omukatuliki musomesa Bugonzaga naye ava Kalungu era nga ye Minister wa Education mu Shadow Cabinet gyentwala ssebo ekitiibwa. Honorable Susan oyo Minister wa Fisheries mu Shadow Cabinet yaffe. Tweteekateeka eyo mpola mpola. Oweekitiibwa bali mwezo Ronald Subuga oyo ali wali ku muliraano Nakawa East era nga ye Minister, Shadow Minister wa KCCA. Oweekitiibwa Teddy Namboze yatwala abantu b'empigi yabakiikirira nga woman MP. Oweekitiibwa Serubula ava Buyikwe Lugazi apologies. Oweekitiibwa Dennis Sekabira Unaluweero. Dr. Christine Ndiwalana kuva Ebukoma Nsimbi Honorable Nabukeera oyo ntera omuyita Landiredi ku nsonga ezimu b'endala naye mbaka omukyala ow'e Mukono. Nga tuzze wano ono mutabani wo Zaake Zivuge Francis Zaake Butebi ana Oweekitiibwa Helen Nakimuli ava Kalangala Islands Sese era nga ye Minister, Shadow Minister owa Information and Anti-Corruption. Nsonga za corruption ezo tuziriko nnyo kyovuddala tulina ne Minister azikwasaganya. Oweekitiibwa Aisha Kabanda mpaka omukyala ow'e Butambala era ye Deputy Secretary General. Oweekitiibwa Kaya Christine Nakimwero okuva e Kiboga era nga ye Shadow Minister ow'amazzi n'obutonde bw'ensi. Nsonga ezo nkulu nga tugenze emabega wali abadde asemberedde nnyo aba kamera Oweekitiibwa Aloysius Kasa era nga neighbor mu kitundu wano wa Lubaga. Oweekitiibwa Derek Nyeko musajja wa Kabaka okuva e Makindye. Musajjawo Kayemba Solo na Bukoma Nsimbi abeera happy buli kiseera. Oweekitiibwa Geoffrey Lutaya okuva e Kakuuto. Oweekitiibwa Paul Nsubuga okuva e Busiro. Zonna tuzirina Oweekitiibwa Katikkiro era oyo tumuyita smallest MP. Nga tuzze emabega wano Oweekitiibwa Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni okuva e Mukono. Katikkiro amanyi bulungi. Mbaka atutwala omukyala wano mu kibuga Shamim Malende. Kansabe bakansalaza aba 5 nabo bayimuke mbanjule quickly nga bakulembeddwa speaker waabwe oyo Oweekitiibwa Zahara Luyirika speaker owa KCCA era nga bakansalas batwala omukulu olindooza omanyi bulungi nnyo Moshi. Nali mugamba ne Moshi nali nina emyaka nga 10 nga nkola ku TV nga wenkana bwotyo kaakati nkuze. Musajja waali takaddiwa ajja tubuulira bakansala mwetulire. Agambye sikubye nnyo bakansala bafiri mwe bali nammwe muyimuke. Oweekitiibwa Katikkiro abalengere abo bakansala baffe abafiri. Nja kwanjulamu ba speaker Godfrey Oluyombya ow'e Nakawa ne speaker ow'e Makindye.
Tulina governor. LC5 abeera governor naye mu ngeri emu oba endala. LC5 chairperson owa Butambala Nambowa Rashida wali n'abakulembeze abalala besikonyeeko. Oweekitiibwa Katikkiro nate tuddamu okwebaza olw'okutwaniriza. Omulanga guno twaguulira era nga bwe tuzze tuwulira emiranga egy'enjawulo nga giri ku miramwa namukwasa ndoza sokeropo nsaba tutuule kubanga omukolo gukyagenda mu maaso. Obugalo Temundi ekisinga obungi fe abasajja fe tutandika omanyi yamutumye mukaawa omanyi enviiri zino nga zakunyumidde omanyi nakino eyo pinki ng'ekigira bulungi zaga agambye mu ennaku zino byabalaba abawala bwe bamusoosoonkereza abantu boogere bye baagala bye balowooza baleme kukubibwa ku nsolobotto olw'okuba baabyogedde. Bakuŋŋaane boogere bye baagala bamale bagende. Kasita babeera nga babikoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye, tebakutte madirisa g'abantu ne bagaasa. Eddembe ly'obuntu kintu kikulu. Era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo. Abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala. Tulabye nze neewuunya mu Afrika wano ng'Senegal baalonze president. Naye waliwo president bamuyita Wade. Simanyi oba mumujjukira oba akyaliyo oba yafa. Yatawaana ne Senga oli eyaliko bamutanga Sedda Senga okutwala obukulu. N'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka oba 2. Ate naye bwe yajja mu bukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka. N'ono abaddeko ono president abaddeko we Senegal. Oba ye Sale naye agezezaako okupalapalanya mu ssemateeka. Simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo ebyokukwata mu ssemateeka. Eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo. Era nze bwe nsanga bannabyabufuzi nkibabuulira. Ebyobufuzi si muzannyo ng'ebyobufuzi ebibi bitta amawanga ne bitta n'abantu. Ebyobufuzi nsonga nkulu ekyenkaniddawo. Kyemuba mulaba sitwagala baakazannyirizi mu byabufuzi. Kubanga kazannyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu. Twagala abatwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa. Ogukuza, oguzimba oba ogutta eggwanga. Naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu. Nsonga nkulu mwe abali mu kuvuganya mu kitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ensi mulima mugisuddeyo. Mukitandike kati. Mulina okugumiikirizigana. Onalebo Ssenyonyi alina abaana 2 kati akyali musajja muto. N'ojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo. Onookikola otya? Onoobako gw'okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Buli omu n'agumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusiŋŋanamu ekitiibwa. Mulina obbiiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiiga nga tonnafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna. Onooba ogambwako.
buli asobya tebattamutte, buli asobya battamutte. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyine ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya mumuyite. Mukyala wange Aisha bw'asobya Kabanda anti wa Mbogo. Bwoyagala nga nkwongera enkoko ssebo mwami Nyanzi. Bw'asobya mumuyite mutuule mwogere. Bwe muneemanyiiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago. Bwe kiri ekinaddako kwegwa mu bulago. Bwe muneegwa mu bulago nga tebibalemye anti agabwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kukola ki? Munaagenda okuvaano nga n'engero temuziyize. Amagezi bwe mbamba wadde malungi mu nkubira engalo. Njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna ne mugula emisinde gino. Ffenna wamu twagalane. Ffenna wamu twagalane. Era ku lunaku olw'emisinde kyemuva mulaba tetwagalamu bya bufuzi. Kubanga Honorable Ssenyonyi bw'anaagenda okulaba taata we ku Easter ayinza okusangayo n'abatasomera mu bawatooto oba nnimbye. Ayinza obbasangayo kati ebintu bya watooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata. Biba bya lunaku lukulu oba kale ku Yidi bw'eneetuuka. Yidi eyinza okutuuka nga bonna bazze ewa muzeeyi bonna si bannuupu onookola otya? Baganda bo. Kyenva mulaba nti ebyakabaka sitwagalamu bya bufuzi. Mwagala mwenna mujje mubeere basanyufu. Leka kulaba wa DP olyoka omusonge mwennwe. Mwe lwaki mwakolagana n'aba UPC mu gyenkaaga? Mwe mwatutuusa wano. Oba wa UPC nga zze. Kubanga ewa kitaffe ffenna tuba baana tuba ku mulamwa gwakutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era Kabaka bamuyita Ssebuufu wangu. Mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7 era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Embeera ebadde Bulange enkya y'olunaku olwaleero nga omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi akulembedde mu ttiimu okubadde Secretary General David Lewis Rubongoya, Aisha Kabanda, omubadde omwami amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis, omubadde omukulu amanyiddwa nga Balimwezo n'abalala Nfofoolo oba Manjo Kamala. Wabula ebyo byonna nga biri awo, njagala oba oli awo tugende tutunuulire embeera eno. Amazima amatuufu gali nti even though ebyo byonna bigenze maaso, ebigambo bya Katikkiro obiwulidde. Katikkiro agamba nti tuteese. Yes, okuteesa kirungi. Naye Katikkiro mu nsonga y'okuteesa waliwo ebintu bye batatunuulidde nga byo bikulu. Oteesa n'ani? Era oteesa muteesa ku ki? Olunaku olwaliwo Katikkiro kituufu byayogedde bituufu. Ayogedde ku nsonga y'okwegattira mu kibiina muteese ebibaluma. Naye njagala tutunule mu kifaananyi ekigazi. Ye nga ye awo wateekeddwa okuwogera. Naye bale tutunulemu bw'obeera ggwe wesse mu kifaananyi kya Bobi Wine nga gw'okulembera oludda oluvuganya gavumenti olw'okubiri mu ggwanga Uganda. Olina omuntu nga Mpuuga ayogera arrogantly, ng'ayogerera mu kujoogerera, mu kumanyiira, nga buli ddakiika ali wakati mu kukakkanya ekibiina. Mu ngeri y'emu ng'olina omuntu nga Lubega Mukaaku ali awo awoggana nga ddebe litaliimu mazzi. Ng'olina omuntu afaanana nga Abedi Bwanika ali mu kiseera kyonna ng'agamba ekibiina nga kiri ebisiyaga. Bazze bagamba nti Obwakabaka aba NUP bavuma Obwakabaka. Bazze bagamba nti NUP basiyazi.
bazze bagamba banenjagala mwesse mu ngatto z'abakulembeze ba NUP. Ddala oyinza kutuula otya ku mmeeza n'omusajja yayogera ebigambo ebifaanana bwe biti Abedi Bwanika bamugambe ki? Bale ugenda tuula otya n'omusajja ku mmeeza bwe mwatuula mu kasirise nga n'eggwanga terimanyi nakkiriza emisango. Bwe byavaayo ate n'agyewakana n'ayimirira ng'ali mu kuluma mba na kumanyiira atuwuliriza. N'abagamba nti bano abasajja balina enteekateeka yeeno. Enteekateeka yaabwe ye y'okulaba ng'okutuuka 2026 bakkakkanyiza Bobi Wine. Okutuuka mu mwaka gwa 2026 nga bo basobola okubeera n'ebifo. N'ekya kino njagala tukitunuulire nti Buganda kituufu yazimba abakulembeze, naye abakulembeze be yazimba teyabajjaamu mu lulu. Nti ekisumbuwa Mukulu Mpuuga, ekisumbuwa Abedi Bwanika, ekisumbuwa Balubega Mukaaku, ekisumbuwa Bassegona, ekisumbuwa Bamuwanga Kivumbi, kwe kubeera ng'oboolyawo balabika baabategeka kufuga bufuzi, tebaabategeka kulembera, kubanga omukulembeze addako ebbali. Njagala kuwa ekyokulabirako nti abantu bonna abaava mu DP block, bonna abaava mu DP block, kiddamu abaava mu DP block, bonna be bamma kaadi mu kalulu akawedde aka 2021, bonna baava mu NUP. Bonna be bawa kaadi, bonna baava mu NUP. Akuke kabonero akakulaga nti baali tebazze kusavinga oba kukyusa bukulembeze bwa ggwanga, baali bazze kufuna bifo, balege ku masannyalaze, bafune ku maanyi. Era nga wano twafuna n'ebigambo bino. Ampuliriza, njagala tufune akagambo kano. Omanyi buli kye njagala nkateereko akatambi akakadifendinga ng'omusajja agamba baabayita mu meeting, nga meeting gye bagenza okutuulamu kwe kulaba bwe bakkakkanya Kyagulanyi Ssentamu. Kino eno video nze ngibawa kanjibaddizeeko. Let me answer. Very good question, and that's what I wanted. You know my background is marketing, and in marketing we do research. I got this card 3 weeks ago. I have been asking because I want to understand what I'm being invited to. At the time of getting this card, Sam Rubega Mukaku, although he's denying it, told me, you know, we cannot say this here. And I know Doctor is hearing it for the first time. He told me, our mission, we want to hit this command from Kamocha. I did not ask who the man from Kamocha is. So I hope you're being honest. Very honest. For those who know Kennedy Mutenyo, they know he's honest. And I can repeat it on air so that if I'm told a lie, I can be charged. So I made an appointment with one of the other background people organizing this thing for 3 consecutive meetings. He dodged me, or he failed to attend. My former president, Honorable Yanda Komakech, had Mabike seeking to meet him on 3 occasions. He never attended. Yesterday morning, I landed on my man. I said, we have failed to meet. I know you are very busy. What is all this about? He said, you see, we are looking at 2026. We want to see, can we survive? Can we become MPs? 2, this Kamani, Bobi Wine and Nope, we want to fight them. These were his words. We want to fight them. Okay. Can I finish this point? Because it is key, just in 30 seconds. Then he said, we want to make sure by next year, Bobi Wine is not presidential material. If he has about 80% in support, we want to reduce it to 40. My question is, and that's why I put on my Facebook page, I said the reason I will not attend. Why are they involving us in a fight against Noop and Bobi Wine, majority of whom were denied tickets? So that is the question. Katambi okawulidde. Era mu ngeri yemu ne tufuna akatambi k'omukulu ono yennyini nnyini Abedi Bwanika ng'agamba tayagala Kyagulanyi, talina shuwa oba ddala amwagala, naye amwagala lwa nsonga yaliko amasannyalaze. Kitegeeza nti yali tayagala Kyagulanyi era tamuwagalangako, wabula ayagala Kyagulanyi oba yamwagala olw'ekyo. Amazima gali nti Abedi Bwanika be bakatumba oye abazze nga babeera mu opposition
nga Dr. Besigye we yatugamba titemuddamu okwesiga omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika nti Abedi Bwanika ebimu ku biruubirirwa bye kwe kulaba nga mwami Museveni abeera mu buyinza. Besigye ekiseera we yawangulira akalulu n'aleeta balooya ab'amaanyi mu ggwanga ya Abedi Bwanika yali kololo ng'agamba bannamawulire nti amazima gali nti abo bave mu kuzannyamu General Museveni yatuwangudde yoyo Abedi Bwanika. Era Besigye agamba teyeewuunya Abedi Bwanika. Kale nakana katambi nako katukalabe bwe tukavaamu tugende mu bigambo bya Dr. Abedi Bwanika. Abedi Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa president. Yali candidate nange nga ndi candidate. Kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu. Nenonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition y'amaanyi nnyo mu kooti ensuukulumu mu Uganda. Mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe yabulimba kalulu katambula bulungi, temwali kutulugunyizibwa, temwali bubbi, temwali ki. Abedi Bwanika. N'omukono gwe mujulizi wani wa mwami Museveni gwe muwabira kalulu tulimba katambula Besigye alimba. Abedi Bwanika oyo kati yali mu kugamba nti tabeerangako musiru. Nze nali saagala embeera ekyuke. Gwe yamaana ogera mu kooti. Balooya abamaanyi era ne Abedi Bwanika obujulizi bwe kooti yabugaana negamba nti waaliwo obubbi. Ti Abedi alimba. Dokitanga homaliza. Obujulizi Abedi bwe yaleeta kuwaku Museveni. Kooti yabugaana nti Abedi alimba kalulu tekabaddeko amazima naki na bwenkanya. So Abedi era ekyokubiri omuwulira bbanga lyonna agezaako okwawulayawula mu mawanga. Besigye talina mmwe bebali. Oyo ye retired Colonel Kifefe Kiza Besigye. Kakati katulabe n'akatambi ka Abedi Bwanika ng'ayogera talina shuwa oba awagira Kyagulanyi oba amuwagala. Sina kumuwagira, talina shuwa oba amuwagala oba tamuwagala. Katsoke tuli Abedi Bwanika bwe tuvaayo njagala akatambi akasembayo kano nkusaba n'omutima gumu okawulirize okamaleyo. Katsoka Abedi Bwanika bwe tukavaamu malayo akatambi akajja kubanga kakulu nnyo, kalimu ebigambo ebikulu by'olina okuwuliriza gwe ow'enkyukakyuka, kalimu ebigambo ebikulu by'olina okuwuliriza gwe omwana wa Uganda gw'ayagala Uganda ennungi ng'essuubi olirinamu NUP ekyasobola okukola buli kimu. Bobi Wine akyasobola. Bano abasajja agenda bakuba knockout. I'm telling you, lindako katono ogenda kulaba Bobi Wine teke gyagenda okutwala agenda kujjawo omukulu gwe bayita Mpuuga. Agenda mujja ne kubeera amumyuka mu Buganda. Eno teke gyagenda okutwala mugirinde nkibagambye. Agenda kuwa Mpuuga omuguwa, agenda gumukasukira yeetuga yekka nga tamutaddeeko na mikono. Linda olabe katuve mu kana akatambi. I'm not going to work with Kyagulanyi because I like him. And I can tell you, I'm not sure whether I like Kyagulanyi. But I'm going to work with him because he is the electricity that we need now. He is the electricity that we need. We cannot avoid the electricity and go where there is no electricity. When God has blessed us, there is electricity amidst us.
I therefore want to call upon all of us that this season must be a season for us to be humble. We must forget our pessimism. Oyo ya Bedi Bwanika. Wabula mbadde mbasuubiza okubawa ku bbaluwa eziri mu kuyitingana wakati wa speaker n'ekibiina kya NUP. Atuwuliriza, NUP yawandiika ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 25 n'ezisindika mu Parliament. Era ng'ebbaluwa eno eyita oba esaba oba eragira Parliament egigamba nti Mpuuga takyali commissioner nga takiikirira NUP. Era ng'ategeeza nti nga NUP eyagala Francis Zaake yaba taking over mu kifo ky'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Bino byonna nga bimaze okuwulikika, Speaker Anita Amongi yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa. Speaker wa Parliament Nnaalonga Anita Amongi avuddeyo n'alemesa ekibiina kya National Unity Platform okujja omubaka Mathias Mpuuga Nsamba ku kifo ky'obwa Parliamentary Commissioner. Ono ng'agamba nti ebbaluwa eyawandiikiddwa ekibiina kya NUP yabadde terina kwesinzidde yadde etteeka mwegobera omukulu amanyiddwa nga Mpuuga. Speaker ategeezezza nti omubaka yenna bw'alondebwa ku kifo kyonna mu Parliament okugeza ng'ekya commissioner aba takyakolera kibiina, oyo abeera akolera Parliament yonna. Kakati NUP teina busobozi, teina buyinza bujja Mpuuga mu Parliament. Enteekateeka za NUP omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi yazirinnyeemu. Kitegeeza waliwo obuzibu bwa NUP okujjayo Mpuuga. Kiki NUP kyekoze? Njagala owulirize era njagala okkirize gwawagira NUP kino ekibiina nga bwe bagamba nti kyabakapere, nga bwe nawulidde oyo Mpuuga abyogera nti kyabakapere, kyabajega, okudisrespectinga to that extent ekibiina mwoli ate ng'ogamba togenda kukivaamu. Abaffe bano abasajja baagala kuzimba DP Broko nga bagizimbira mu NUP, baagala kuddamu kola bukundi bwabwe. Njagala owulire NUP eyanukudde tesirise. Obubaka bwa NUP bufaananyeko bwe buti oba buulikise bwe buti bwe njagala oba oliawo atusobole okubeera nga nabwo tubuyitamu obutegeere bulungi. Ampuliriza, NUP eyanukudde egambye nti ffe tukimanyi era twakommunikatinze ne Parliament ku decision yaffe ey'okugjayo omubaka amanyiddwa nga Mathias Sseggona, era nga bategeeza nti Sseggona takyarepresentinga NUP mu lukiiko lw'eggwanga, era nga bategeeza nti Anita Amongi twategedde nti ojja kudifendinga munno Mpuuga, era nga bagamba nti newankubadde twakitegedde nti ojja mudifendinga nga ffe NUP twagala kutegeeza eggwanga nti ekifo kya position eya commissioner ffe tumanyimu kati omukulembeze omu Francis Zaake gwe twawadde, era nga bagamba nti ensonga za Mathias Mpuuga ez'obukadde 5 zikyagenda mu maaso n'okubeera nga ziranda. Bagamba nti twakitegedde nti togenda kumugjayo era tojja kukkiriza na kirowoozo kyaffe. Njagala owulire wansi ne bagenda ku namba 1 ne bagamba tuwagadde kino kigende ku rekodi mu Parliament ya Uganda nti baagaana okujja omuli w'enguzi omuntu eyajolonga ofiisi mu Parliament. Bayagadde bakiteeke ku rekodi nti Parliament kino yakikola, yagaana okujja omuli w'enguzi mu ofiisi n'omuntu ayono akugamba ajabata ofiisi. Namba 2 ne bagenda to reform. Yes, negenda maaso n'okuba ng'etegeeza nti twayagadde okukakasa fact nti Honorable Zaake yakyali legitimate representative owa Parliamentary Commission. Iffe gwe tukkiririzaamu nga NUP bino babigamba Anita Amongi n'eggwanga nti ffe omubaka Zaake gwe tukkiririzaamu era gwe tumanyi yatukiikirira nti we mba muganye okujjayo Mpuuga mwenga mmwe. Bino ebigambo bya mukulu amanyiddwa nga ekibiina kya NUP. Ne bongereyo ku namba 3 twagadde okukakasa Parliament nti oba oliawo ne bwe munaagaana iffe ng'abantu
ife nga ab'ekibiina kya NUP ekyo kye tugambye era kye tukkiririzaamu obuli bw'enguzi tubuwalanira ddala era nga tukakasa oyo takyatukiikirira owulira era basembyeyo wansi nga bagamba at least for now the nation knows that Honorable Mpuuga no longer represents us on the Parliamentary Commission. Okitegedde nti at least now nti mu kiseera kino the nation eggwanga likimanyi nti Mpuuga takyaturepresentinga nga NUP mu parliament oba ku bwa Parliamentary Commissioner. NUP egamba emanyi omukulu gwe bayita Honorable Zaake yebbaluwa gyesobodde okubanga eyanukula Anita Amongi ebbaluwa eno yamuweereddwa NUP aweetuuse njagadde nkulage nti omusajja ono baamukyusa ne bamussa ku bwa komishona wabula oluvannyuma lw'okukola obusolosolo obutajja Mpuuga bamaliridde NUP emweyambulenga ekitambo emweyambulenga ekitagasa emweyambulenga ejjiini ly'entwetwe oba ejjembe ly'entwetwe era nga yo NUP egamba bw'okolagana ne Francis Zaake ku nsonga za commission gwetegeeza bw'okolagana ne Mpuuga temumanyi bizinesi zonna zojja okukola naye tebivunaanibwa ku NUP kubanga NUP tekyamumanyi nga commissioner. Ensonga mugitegedde bulungi we mbagambidde nti saawa yonna bajjajja bandaga nti Mpuuga n'ekifo ky'okubeera nga ye vice president wa Robert Kyagulanyi Center mu Buganda essaawa yonna bajjajja bakindaga nti yandiyolekera okubanga nakyo bakimukwakulako. Kyekiri kye nagambye nti NUP ekasukira omuguwa boyina ogweyambaza n'omala ne weetuga n'esigala mu bbanga nga teri aginenya. Ontegedde njagala nkulekera akatambi kano osobole okubeera nga okawuliriza kawa obudde kubanga kankizo kawa obudde kubanga keetaagisa kawa obudde kubanga kaddala. Mpuliriza njagala kwongera kubeera nga mbajjukiza nti waliwo omwana omuwala gwe tunoonya era gwe wenna amumanyiiko. Mpuliriza tuyambe omwana omuwala ono njagala kubeera nga nkutegeeza nti ali mu bitu yakoleranga ku ssomero erimu erimanyiddwa ku ssomero erimu erimanyiddwa nga mpuliriza njagala katono nnyo nkuwe information eyaddala tuyambe gwamanyi tuyambe era ng'anoonyezebwa omuntu omu bambi tuyambe ono anoonya muwuliriza munnaffe wenna ali eyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'omuwala ono omumanyi amannya ge ye Betty Kobusinguzi era nga amunoonya ye Emmanuel Askari baakoleranga ku ssomero erimanyiddwa nga Mpigi Mixed Day and Boarding Secondary School eyo mu district y'e Mpigi. Mpuliriza tusaba gwe wenna amanyi omuwala ono Betty Kobusinguzi bami tuyambe osobola omuwa ennamba y'essimu eyange eyeebeerawo tuyambe tumunoonya si bibi tumunoonyeza lwa bulungi nkusaba tuyambe omuwala ono tumusuubira okubeera ng'ali Kibaale Kagadi district Kagadi district. Okitegedde mukwano gwange gwe wenna tuyambe tumunoonya akube ku nnamba yange awo tusobole okuba nga tumutuusa ku muntu amunoonya ye Emmanuel oba eyali amanyiddwa nga Askari era nga baakoleranga ku ssomero erya Mpigi secondary school Mpigi Mixed Day and Boarding Secondary School. Tuyambe kambalekera akatambi kano nsaba Lugaba atakuumira mpeera abankuumire mbaagala nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda era mu Kyagulanyi Center nzikiriza enkyukakyuka eri mu maaso gaffe awo naffe twekkererezemu nga bannayuganda nti tetugenda kuyita foreign countries ze tukaabirira. Bobi Wine nga bwagezaako okunoonya foreign countries zaagala kujja ng'olwedde tulina step gye tuteekenze bwe tunaateekinga step ne foreign countries
zijja kubeerako we zitandikira. Kale nno omulimu omunene gwaffe bannansi bwe tunaabeeranga mu bigambo ku social media tuyinza obutawangula mulaba atukijjanya kubanga ebibye biri mu bikolwa tebiri nnyo mu bigambo. Kale nno naffe ebigambo boolyawo tusobola obikendeeza naye ne tusobola okuba nga twenyigira butereevu mu kukyusa eggwanga lyaffe. Mbagala nnyo mbalekedde akatambi kano mukaawe ku matu. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga amyuka president wa National Unity Platform agamba mbu asaasira Bobi Wine. Agamba nti alaba Bobi Wine ng'amwonoona eyo, atambula eyo ng'amwonoona. Era agamba mbu amusaasira nnyo. Sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Muriisa. Omuyimbi Kenny Rogers ayimba kadongo kamu w'Amerika waneeno alina oluyimba lwe yayimba baluyita Gambler. Lwaddibwamu omuyimbi ayimba reggae e Jamaica gwe bayita Busy Signal. Mulimbo mulimu ebigambo nti you gotta know when to fold them, know when to hold them, know when to walk away, know when to run. You never count your money while sitting at the table. Bali wogera ku muzannyo gw'amatatu nga musajja ono omukulu yali amaze ebbanga ng'azannya amatatu ng'alina omuvubuka gw'abuulirira ku ngeri y'okukwata amatatu nti oteekeddwa gwakwata bwoti, oteekeddwa gafunya bwoti, oteekeddwa kuzannya bwoti. N'amugamba tobaliranga ssente zo ku mmeeza, wajja kubawo akaseera w'obalira ssente zo. Ebyokuyiga bingi nnyo. Katulo lwe luyimba olw'endowooza nti ebirimu omukulu Mathias Mpuuga tyabikozesezza ng'ayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire. Bazungu balina enjogera egamba nti it is better to keep quiet and people think you're stupid than to open your mouth and they confirm it. Nti kirungi nnyo okusirika abantu ne balowooza nti oli musiru okusinga okwogera ne bakakasa. Bino tebivoola ate tebivuma wa kitiibwa Mathias Mpuuga. Naye obutamanya ddirwa kwogera. Mathias Mpuuga ensonga zibadde zitambuzibwa mu ngeri emu oba endala ng'asirise. Yalisobola okuŋŋaana lwa bannamawulire ku ssaawa 4 ez'okumakya olunaku olw'eggulu e Uganda. Ng'olowooza nti agenda kwanukula mu butongole ensonga emubuuzibwa ey'obukadde 1,500. Naye omusajja abadde amanyiddwa nga ali sort of level restrained mu ngeri ey'okwefuga mu busungu. Si yakoze press conference mwayogedde ebintu bingi ng'alinganga agamba nti kati kulumba direct, kulumba Bobi Wine, kulumba abali ku ludda olwa Bobi Wine. Mwebyo byayogedde byengenda okubeera nga nkulaga, ngenda kuba nkulaga kimu ku kimu n'okubeera nga mmenya. Byayogedde ku lukiiko olwayitibwa Bobi Wine lwali sanctioned oba endorsed by the president. Olukiiko olwo yayogedde ebigambo n'agamba nti tewali nsonga ya Simba. Olukiiko lwa president lwayise oba lwasembye. Olukiiko olwo nga luteeseteese okubeera nga lumunyungula ensonga eno y'essente ezimunanyizibwa. Agamba terwali lwa nsonga ya Simba. Ate no teyakoma n'okwo kubanga abalulimu baali bammemba b'ekibiina ki NUP. Abamu ku bo okusinga abalulimu baali babaka ba Parliament. Naye agamba nti seetaba mu nkiiko za mikolo. Baseetaba mu nkiiko za mukolo. Kye bayita okulengeza. The epitome of disrespect. Hallmark eya okunyooma abantu. Ebigambo ebyo si byange bya Mathias Mpuuga. Okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo. Era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko
enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa obwemu ku buwabuzi bw'enjo okuwa pulezidenti nga tuzemu okusisinkana. Ndowooza okirabira ddala. Era n'okwongera okulengeza nti pulezidenti w'ekibiina ayise ababaka okubaganya ebirowoozo ku nsonga evuddeko emiteeru mu kibiina n'oziyita meeting za mikolo n'otagendayo, disrespect, n'okwongera okumunyooma ogamba nti obuwabuzi bw'enjo okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusisinkana. Okuva ku bigambo byewayogera ku CBS FM kyokoze bakiyise doubling down oba tripling down, okwongera okukaatiriza nti bwe mba lulina kunyooma kati kankulagire ddala. You know that is a miscalculation mukulu Mpuuga. Eyo nga tuvuddeyo, Mpuuga yayogedde bamubuuza ku nsonga y'okukozesa obwakabaka ng'engabo, using the Kingdom of Uganda as a shield. N'abantu bagamba kuba abantu bavudde bagamba omusajja ow'ekitiibwa okubeera nti obba kino kikyamu okubeera ng'okkiriza ssente zino ezaakuweebwa. Ebigambo bye birowoozo by'abantu. Mpuuga tayanukula ku ekyo ate yagamba ekitiibwa ekyampeebwa kabaka yakimpa nga ndi mwana muto, era n'okwongerera some sort of a pomposity. Gamba mbu ekitiibwa tebakigabira ku luguudo. Alinganga gamba nti ensonga eyamubuuzisa ku ssente yali ekwata ku kitiibwa. Abantu baali bamusaba ssente azzeeyo ssente ezizamwebwa kubanga baali balumba ekitiibwa kino. Abantu bagamba nti ate ng'oteekeddwa okukkiriza criticism y'abantu balowooza nti bw'obanga ovudde mu bwakabaka bwa Buganda nga Buganda ekulungamizza ne weetaba mu nteekateeka ez'enguzi ze balaba ng'ez'enguzi, oteekeddwa okubeera obira oswaziza Buganda. Tebakulumba olw'ekitiibwa ky'olina, bakugamba yanukula ku zino ssente. Mpuuga tuyabiwuliriza. Kati ndi ku page ki naawe. Ekisooka ekitiibwa tebakigabira ku luguudo. Oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kye yampa alina obusaasizi bwange. Simanyi gwammwe gy'ova olina ab'ebitiibwa bameka ku kyalo. Ate then n'ekirala ky'olaba n'ogamba Mpuuga kiki ekimutuuseeko. Mu press conference mwesuubira nti is a reasonable man, is a leader, experienced, learned. Ate agoyinga personal. Munnamawulire abuuza ekibuuzo ekibadde ku social media abantu nga kiboogera nti gwe ssebo weeyitawo akitiibwa naye weetaba mu nsonga z'enguzi. Munnamawulire amubuuza ekibuuzo ate agoyinga personal amubuuza mbu ewammwe ab'ebitiibwa olinayo bameka? Really? Mbu I mean kana ate gwe kennyini gwalowooza nti okuba n'ekitiibwa obeera wanjawulo mu bantu abalala. Kubanga ono munnamawulire alina okuraisinga ebibuuziddwa abantu sekinnoomu kyokka ate gwe gw'olumba. Naye olw'okuba nga bw'omanyi bannayuganda baagala nnyo ebintu, twagala nnyo ebintu by'okusaagirira ogutali musango, bannamawulire baseka busesi. Onaalumba nti ewammwe simanyi oba olina ab'ebitiibwa bameka oba ku kyalo. Really? Simanyi gwammwe gy'ova olina ab'ebitiibwa bameka ku kyalo oba. Then awo ng'ovuddewo waliwo ekitategerekeka nti ogambye nti mu kaseera nga Museveni amaze okulangira obwakabaka bwe, amaze okukola ebintu bino byonna byakola mu bukyamu, ffe tuli mu kulwanagana. Omukono gwa kkono tegukuba mu ngalo gwokka. Bigambo bya radio kitwala. It takes two to tango. Oli mu kwetaba mu nteekateeka ez'okulwana, gwali mu kulwana. Tosobola tegamba nti ffe tuli mu kulwana. Gwe kennyini wandibadde look in the mirror. Gwali mu kulwana. Wandibadde ogamba nti kale oli kalwane, nze kankwese enkola eri reasonable, sigenda kulwana. But a kettle is calling a pot black. Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere. Nga Museveni amaze okuzza wakyuka ebyokulonda tetugamba nti
kakwata mukalu akaggwa ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde tuna kye tulowoozaako tuna kye tutegeeza ggwanga ne tuli mu mbeera ya kinyumu. Then era ensonga gye ndaba nti eyinza okuba nga teri reasonable mu kitibwa kya Mathias Mpuuga ku level gy'oliko sisuubira nti abantu abali ku social media bateekeddwa okubeera nga bakutwalira n'obudde. Gamba sigenda kuva mu NUP natandika ekibiina kino ba foot soldier bibagulira data okuvuma bagenda kuvuma naye nga sivudde mu kibiina. Ekibuuzo ekyabuuzibwa gye buvuddeko baani ba foot soldier kyabo era ani abagulira yogera amanya name the names ono yagulira foot soldier ono. Otherwise you're just making allegations baselessly. Kusagamba nti ono nono then ekirala ogamba nti bakugoba mu kibiina tewali agoba mu kibiina okujjako nga aba social media boyanukula nokyali vice president w'ekibiina okyali ku kadi y'ekibiina teri akugoba. Tewali official document oba press conference etuuziddwa ne bagamba twagala ono atuviire mu kibiina abakulembeze mu kibiina tebannaba kwogera ebyo okujjako nga respondinga eri ba pedestrian folks abawe endowooza eziri pedestrian ku social media nga bw'ogamba mwana agamba tuviire mu kibiina kyaffe n'ogamba kati oyo ayogera ebyayogera bya Bobi Wine. Unless you are guilty ogamba ku kye nakoze it is tantamount to being expelled from the party. Nkyali member mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza kuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo naye okutandika no ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba muno oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende njala bagamba nti wendi era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe bawa data kubapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti ono nti oba nga nva mu kibiina mwendi. Then obujoozi okulengeza koyinza ogamba sinnasinkana president mulaba ku nnyimbe ku mitimbagano ogamba nti omusaasira come on. Mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Naye nga bwe njogedde nti bino byonna byagenza okuggwa nga ensonga abasinga gye babadde balowooza gy'ogenda okwogerako gyogeddeko ebitundu 10 ku 100. Ebitundu 9 ng'oli mu kurespondinga eri ba food soldier oba ne social media comments nga torespondinze ku kibiina. Kibiina kyo kikugamba tewali actually ndowooza yabadde Alex Wise omufumbiro mu story yakoleddwa NTV agamba mu kibiina okyalimu tetunamugobako mu kibiina. Ekibiina tekinamugobako memba wa kibiina deputy president w'ekibiina so olaba alandagana okugenda eyo ekyo kikulage nti ate balina omwoyo omubi bwe bateekateeka naye kirungi ffe ng'obukulembeze tubali mu maaso. Ekiringa ekisembayo wakozesa tactic ndowooza mu psychology bagiyita gaslighting oba projection. Wagambye nti okwogera kwezo sente wagambye
When we find ourselves disagreeable, or yogera kubutakanya, when we find ourselves disagreeable on anything in the midst, mbotwesanga mu butakanya, ebigambo kambi kuzanye malembi nnyonnyole nkulage boli mu kwekontana. When we find ourselves disagreeable on anything in our midst, as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from grandstanding and desire to settle political scores at the expense of reputations of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. When we find ourselves disagreeable on anything in our midst, as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from ground-standing and desire to settle political scores at the expense of the reputation of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Ntibetwesanga obutakanya ng'ekibiina obanga abaagala enkyukakyuka tuteekeddwa okubeera nga tunoonya enkola ze tuyitamu okubugonjoola mu ngeri y'ekisajja kikulu eyawukana ku kuteekawo eryanyu kulwanagana oba okugezaako okubaako obugoba bw'owangula mu kisaawe eky'ebyobufuzi naye ng'ate mu bugoba bw'owangula yonoona ekitiibwa ekyabalala b'okolagana nabo okulaba nti mukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Really? Ekyo si ky'oli mu kukola? This, what you're doing in the press conference, doesn't at all. This is gaslighting 101, 2.0. You know, gaslighting. What you're doing is not finding mechanisms for mature resolution, which is different from ground standing. You are ground standing and calling the other side ground standing. I would expect a mature person like you to actually find ways of how you don't actually exacerbate the situation. Naye embeera ogyongedde n'ogamba teteekeddwa kwekuba bikonde ate ng'oli mu kkuba bikonde. Come on, Mathias Mpuuga. Really? And I'm here to encourage Ugandans at all times to question the decisions of their leaders, especially those in higher offices that make a decision on their behalf and acting on their behalf. And there you have it. Ogambiote, I'm here to encourage Ugandans at all times to question the decisions of their leaders, especially those in high offices that make decisions on their behalf and acting on their behalf. Nti nkubiriza bannayuganda bonna okubeera nga babuuza nga beekengera nga basimaasima nga banoonyereza nga babojjerera abo abakulembeze baabwe naddala bali mu office ez'amaanyi abasalawo ku lwabwe era ne bakola ebintu ku lwabwe. Please look in the mirror. Whether you've been insulted, whether you've been abused, Ugandans are asking about an event, a plan in which you awarded yourself 500 million shillings in a country that is poor. That is the gist of all this matter. That's what you have to address in Mpuuga. Do not deflect. Stop trivializing the issue. Address the country. And it doesn't, it is just honorable if you apologize and be like, hey guys, and I realize what I did. Tekyasanyusa bannayuganda abasinga obungi. Ne bw'onaaleeta abantu muto ne bakudefendinga mikwano gyo, abantu bali ku ekyo bali mu kukola ky'obagambye okubakubiriza okwebuuza ebintu ebisalibwawo kubanga ssente ze weegabira zaabwe. Kati bakubuuza naye babanga bakola ekitundutundu kimu ku 100, abantu abasinga ssente kasita tewazeegaana wagamba nzirindiridde zijja emirimu gye nakola obukadde 5.